Okay, omulabi waffe wa Spotlight News Media tukwaniriza okubeera ng'okyaliko ku Spotlight News Media wamu ne Transmedia. Erinnya nze Kizza Peter munnamawokota munnamawulire. Kunaku olwaleero tuleese enkuba mpya tuzzeeko mu kitundu kino eky'Egganda ekisangibwa mu Wakiso mu Myuka mu disitulikiti ey'e Wakiso okulaba embeera y'abantu ab'omu kitundu kino engeri gye bawangaalamu. Tulanga abantu mu kitundu kino abangi balafubana n'emirimu egy'abamufunampola ekitegeeza ng'ebyokulya bizibu ddala awamu n'embeera y'ebyokusomesa abayizi. Wano wennyimiridde wennyini katubeereko omusumba Thomas asooke yeeyanjulyeko ku balabi ba Spotlight News Media wamu ne Transmedia okweyongera okunyumyako emboozi naye ku bantu b'ekitundu kino. Omusumba tukwaniriza ku Spotlight wamu ne Transmedia. Sooka obuuze ku balabi ba Spotlight n'amannya okubeeyanjulira. Malamusiza nnyo abalabi ba Spotlight Media. Mukama yeebazibwe. Amannya gange bampita Musumba Sserubiri Thomas era nga ndi mu kitundu kino eky'Enansana Gganda. Mukama gy'atutadde gye tumuweerereza gye tulabidde ekisa kya Katonda. Mbeebaza okubaayo n'okuweereza ne gyonna gye mukola. Mukama abawe omukisa. Amiina. Musumba tukitegeddeko nti oli mwana nzaalwa yammwe mu Uganda. Owangaddemu obulamu bwo obusinga obungi era mukoledde obuweereza obw'enjawulo. Twagala otubuulire Egganda muno mbeera ki, otukubire ku kifaananyi ky'abantu be muwangaala n'ab'Egganda? Egganda, abantu b'Egganda ŋŋambe nti abantu embeera yaabwe si nnungi nnyo naddala mu ngeri y'emirimu. Abantu abasinga obungi ekitundu kino nga bw'okiraba ettaka lya Kabaka, abantu balina obupoloti butono, tebalima, nti alinako ennimiro omuntu wagera n'alima. Embeera yaabwe kwegamba emirimu, embeera y'ebyenfuna si eri awo ennungi. Abasinga obungi bakola emirimu gya lejjalejja, emirimu gya bavuga boodabooda, abakola mu butale. Kale mulimu grades ez'enjawulo, mulimu abali obulungi naye generally oba otunudde abasinga obungi embeera si ennungi ennyo. Mulimu abapangisa ng'oli apangisa akayumba katono, mulimu abalala nga yafuna ssente n'agera n'agula akapoloti futi nga 2 ku 3. Okwegamba n'aba nga waali takyapangisa naye ate era nga tasobola kubeerawo ng'obulamu bulungi kubanga omuntu yandibadde alima obanga waali asobola okulundirawo enkoko ng'ezo, asobola okubeera nga alina by'akola. Naye olw'okuba nti ali ewantu wafunda embeera bw'etyo neba nga tennabakola ki, tennalongo, si nnungi. Omulabi wa Transmedia ne Spotlight njagala sooka kukubira ku kifaananyi eky'ekitundu ky'Egganda kino kye tuyimiriddemu kyennyini. Gganda erina ebitundu eby'enjawulo. Otunuulira abantu abasinga batera okubuzaabuzibwa Gganda ne bagiyita Nansana. Abasinga Gganda bagitwala ng'eri mu Nansana municipality. Wabula okukuwa ekifaananyi ekirungi, Gganda eri mu ggombolola eya Wakiso mu Myuka. Gganda erina ebitundu ebimu ebikulaakulanye nga otunuulira Kamukamu, ekyo ekitundu kyo kiraga ekifaananyi ekirungi mu Gganda. Otunuulira mulimu ebitundu ebimu nga Kazinga, olabira ddala nga kifo kya Kanyigo. Ne wano wennyini we tuyimiridde ekifo kyawo ky'abantu abali mu mbeera eya Kanyigo, ekiraga nti emirimu egyabwe gya muntu wa wansi. Osuubira mu Gganda naddala mu ekitundu kino kye tuyimiriddemu omuntu ebyenfuna emirimu gye batusinga okutambulira mu gya bukadde, mitwalo oba gya bunusu. Olowooza abantu abasinga mu kitundu kino bawangalira mu ssente nga mmeka ze basinga okutambuliramu? Ssente emirimu abantu gye bawangaliramu sijja gamba nti gya bukadde kubanga abantu abasinga obungi muno ojja kusanga nga bali mu bintu nga batunda mu butale, abalala abasajja bavuga boodabooda, emirimu gya lejjalejja egy'abamufunampola generally bw'oba weetegereza generally. Oba mulimu n'abalala boyinza okulaba naye ng'ate be batono okusinza nga bw'olaba kubanga ekitundu kiringa ng'Obasiraamu bwe zityo abantu bali mu Kanyigo, ebitundu bya Kanyigo. Kati y'embeera bw'etyo bwefaanana mu kitundu kyaffe. Oli musumba n'okusinziira ku ggwe ku njiri gy'obuulira, biki by'osazeewo okuteeka mu kitundu kyo okulaba ng'okikulaakulanya abantu bano okubajja ku ddaala
gyewakuliramu okulaba ng'obatwala ku ddaala erisingako. Ng'omusumba ngezaako okulabika nti abantu bano babuulira enjiri, of course okubakomyawo eri Katonda, ekyo kyekisooka. Ekyokubiri okubayigiriza okukola abavubuka, okulabika nti tubakuŋŋaanya. Kati ennaku ezo emabegaawo twakuŋŋaanya abavubuka aba scrap bali mu kitundu kino bakuŋŋaanya amacupa biki. Kati twabayitako ne bajja bakuŋŋaanako awamu. Bwe bajja ne tubafumbira emmere ne balya ne banywa, naye ate ne twogerako nabo ngeri ki gye basobola okwadvansinga okuva ku scrap, bagende babeeko ebintu bye bayiga ebyemikono. Ng'omuntu wayinza okugaa nti kagende kale atandika okuyiga okukola engatto, atandika okugenda ayiga okukanika ng'amasimu, ebintu bwe bityo, nga tukwataganako ne organizations endala ne tuzireeta ezisikiringa abantu. Era wenjogerera tulinawo abavubuka abatono twatandise okukola okugatta ku organizations ezendala nezigenda zibatendeka kati ng'okukanika amasimu. Olaba abageze mu kukanika amasimu, waliwo abageze mu kukola engatto. Ogamba okulabika nti obulamu bw'abavubuka bukola butya butereera okuva ku mbeera eno, batandika okubeera nga bakola ki, nga bali skilled. Ekyokubiri ne tugezaako okuyambako mu kusomesa abaana. Mukama yampa okwolesebwa okw'essomero ne ndaba nti waliwo gap. Wakati ekitundu kino kye tulimu, gavumenti erina enteekateeka eya Bonna Basome. Naye ate Bonna Basome ogenda okwesanga nti amasomero ga Bonna Basome gali wala. Kati ng'ekyokulabirako okuva wano wendi okutuuka ku Kyebando Umeeya nga 5 n'omusomo. Eddala liri Nansana Church of Uganda. Wali ku Kyennabweru. Nawo olaba wawanvu. Eddala Kereziya Nansana. Nawo olaba nga nawo waki? Nawo wawanvu. Kakati omwana omuto ali mu P1, P2, okulabika nti omutambuza olugendo olwo agenda anoonye essomero eryo, olaba nga kizibu. Amasomero gazaaga private mwe gali mangi mu kitundu, naye ate ga ssente. Kati ate abazadde baffe n'embeera eya bulijjo ng'olaba tebagakola ki? Tebagasobola. Kati n'olaba nga waliwo gap eyo. Kati Mukama kwe kunnungamya okutandika essomero lino lisobole okulabika nga liyambako ku baana abali mu mbeera efaanana bw'etyo. Bw'otambula mu bitundu byaffe bino oyinza okwewuunya kati nga essaawa zitulimu za kusoma, naye ojagala okwesanga ng'abaana bali eyo tebasoma, bali waka. Era bano mbalaba abamu bayitawo n'obukutiya bagenda. Ng'ali mu bukutiya alonda scrap, nga y'embeera gy'alimu nga tasoma, naye ng'ali mu myaka egisoma, myaka 3 nga tasoma. Muzadde n'omutuukako bambi nga talina ssente, apangisa. Kyekisooka, bava mu kuwera ng'apangisa, anoonya kyakulya, anoonya renti. Kati ekyokusoma ng'ayagala nnyo omwana asome, naye nga bambi okusobozesa bukola atya? Egamba afuna emitwalo nga 6, essomero gy'alina otwala omwana wawekanga lya mitwalo 15, alina okulya, alina osasula landiroodi. Kati nowekanga omutima gwagala naye nga ye obusobozi tebumusobozesa. Ng'obusobozi tasobola, nga tasobolera ddala. Kakati n'olaba nti obuyambi obwo beetaaga okubeera nga bayambibwako. Kati kwe kujja ne tutandika essomero nga lino Joyous Junior School. Ekiruubirirwa kyange si kwagala nnyo okubeera nti nkola business, wabula okubeera nga nyamba ku baana bano basobole okulabika nga nabo basobola okusoma, basobole okulabika nga basobola okusoma, kuba bwe tutaabasomese ate bwe bagenda okuvaamu okufuuka ekizibu mu maaso awo, okitegeera. Kale y'embeera eyo ey'ekitundu mwe tuli. Era kati ogenda ne weesanga nti olw'embeera enzibu, abazadde n'olaba nti olw'okuba obasalidde ku ssente, si kuzisalako busazi, okufuba okulabika nti at least kuba kati wano twatuuka ekiseera nga abaana tubasaba just requirements. Tutuuse ku level ng'obasaba requirements. Ekyabasomesa ne tuyiiya n'ogamba kanfude wano na wano, oleke nga nfuna ssente abasomesa mbayambe, tuyambe abaana. Kati bwe twaguddewo embeera efaana bwetyo tetukyabaggyako fees, tubasaba requirements. Ekyatwewunyisiza nti abaana bafunye abantu ng'oli amujja Kasubi eri mu kibuga. Eri mu kibuga, akiwulidde. Oli amujja, waliwo omulala amujja Bukasa, a distance. Ojja kuŋŋamba nti abalaata transport. Olw'okuba muvuzi wa booda ng'avugira Kampala, agamba mwana wange leka mutuuzeeko, mutwale wali ku Joy asome. Bwe naaba nvaayo bwenti era nja kuyita awo. Mutwale. Naaba nga tekimukaluubira kubanga
avuga boda ekitegeera kati kwegamba tulaba nti gaapu weeri ddala eyokulabika nti tuyamba ku ggwanga lyaffe okulabika nti abantu bayambibwa kubanga gavumenti ekoze naye nayo olaba nti erina ekkomo amasomero gano aga bonna basome gabulamu mu bitundu kati nga twetaagisaamuko abantu ate abasobola okujja bakole batya ate wetunuulira ekitundu ky'egganda kirimu otunuulira abantu abali mu gganda luli nali njogerako ne ssentebe w'eggomboola ng'agamba gganda yokka eri mu bantu abasoba 30,000 gganda emu gganda ng'ekyalo eri mu bantu abasoba 30,000 abantu bayitirivu abantu bangi ekitegeeza okukaluubirizibwa kungi wetutunuulira abaana bano tulaba ng'abamu oba engoye tuziyite mawanga magatte olowooza lwaki kiri bwe kityo kubanga temulina uniform so uniform tugirina naye kakati ogenze ne weesanga nti olw'embeera ey'abantu n'olwokuba nti tuvuddeyo nga joyous ne tuggulawo okuyamba tugeze okwesanga nga abaana babajje actually siga nti babajje bujja mu masomero bavudde mu masomero amalala bazze basobole okuyambibwa naye ate ekyokubiri nti n'abalala bano be tulina bamaze ebbanga nga tebasoma ogenda okwesanga abaana oli abadde atudde waka emyaka 2 nga takyasoma omulala atudde sente nga zaagana omulala abadde atudde waka emyaka 3 nga takyasoma sente nga zaagana ng'akuliridde kati bakyazze wano nga bw'obalaba nti bali mu uniforms za njawulo tugezaako okulabika nti bafuna uniform balaba sevia atuuse balaba omuyambi akoze atya atuuse kati ensonga lwaki obalaba nti tebannaba kufuna uniforms ntuufu naye nga tujja bafuna uniform with time babeere nga batandika okubeera smart. Okay, omulabi waffe wa Transmedia wamu ne Spotlight News Media weerabira nti tuzze mu kitundu kino okulaga nti waliyo abantu abali eyo nga balina emitima egiyamba naye ng'oluusi obusobozi bw'obuyambi bwabwe bubalemerera kati wetutunuulidde omusumba Thomas akulaga alina omutima oguyamba naye atuuse ne kussa erigamba nti omwana aleeteyo oba 2,000 okusobola okugula ebikozesebwa ku ssomero nga bitabo naye atuuse ekiseera nga n'ebitabo byennyini naye akulaga abazadde baagala obbiwa naye nga olw'enfuna yaabwe bibalemerera okuwaayo olowooza bannayuganda nga twetaaga okuyamba eggwanga lyonna lisobole okukulira awamu nga tutandikira ku baana bano ng'omuyambi kiki kyolaba kyasobola okuyamba ku ssomero nga lino okusobola okutereeza embeera z'abayizi bano essomero nga lino twebaza mukama kyensooka okwebaliza mukama nti yatuwa ekifo weekiri twatandikako ekkanisa yiyo tukyazimba n'essomero weeriri ate n'ekifo kiri space weeri kati nga kyetwetaaga okusinga twagala classes okuzimba classes singa tusobola okuzimba classes neziba nga ziyimiridde weeziri kati obwo obuyambi tubwetaaga bwo buli agent olw'ensonga nti classes zaffe zirabika bubi abaana mwe batuula ekyo kyekisooka ekyokubiri tufunyeeko ko abantu oli najja n'akwatibwako abamu bamemba ba chaaki n'abalala abantu aba bulijjo n'agamba nti nze nja baguliranga akawunga oli n'aleeta akawunga n'aleeta najja n'abawa ne tubafumbira emmere ne bafumba obuuki n'omanya nti omwana yazze ku makya asobola okunywa obuuki asobola okulya lanki ekitegeera so kati obuyambi ng'obwo kubanga bannayuganda tukuze tetukyajja gamba nti tulinde bazungu be banaakola batya be banaaleeta obuyambi naffe ffe nnyini tugezaako okukiteeka mu bantu aba bulijjo nti omuntu alina obusobozi osobola okugamba nti essomero lino kandigulire akawunga kangule ebijanjaalo y'engeri gye tumanejinga otherwise tetuli nti engeri gye batasasula ssente oba tojja kusobola kulabeka nti osasula abasomesa ate obafunire n'emmere naki naye abantu babadde nga bagezaako okujja nga batuyamba so kati bwe buyambi bwe twetaaga omuntu owa bulijjo asobola okugamba nti kampatanalingeko n'abantu bano kati tulina obwetaavu bw'entebe tulina obwetaavu bwa ebibiina naddala ddala ebibiina for example twagalawo ebibiina. Omulabi waffe wa Transmedia twagala tukutambuze ku ssomero lino okukulaga ekifaananyi ekituufu ebizimbe ebyogerwako bye twandyetaaza abayizi bano okubeera nga basoma okubeera nga beeyagala wano we tutuuse wennyini eno stream ki eno kilaasi ki eno wano we tutuuse eno ebadde ekyalinga ofiisi yaffe entonotono gye tukyatandika wano we tuli munda wano we tuli eno ye ofiisi mwe tuyingidde ewatuula
omukulu w'essomero oba muyita omutandisi waayo yeno office mwe tuli naddala olabira ddala nga entegeka yandibadde ennungi n'olw'obwetaavu obuliwo yeetaaga okuyambibwako nti ne wansi wennyini eri mu mbeera nzibu ddala n'okutonnya kitegeeza gwe omulabi wa Transmedia wamu ne Spotlight weetaaga okubaako obuyambi bw'otuusa ku mukulu Thomas okusobola ate oyinza n'okulowooza nti oba ayina ebibye bye yeenoonyeza kuba kennyini n'ogamba nti nze ngenda bazimbira bulooka emu ey'essomero gwe kennyini noweereeteranga ematiriyo wuwo ne bakulaga ekifo ekigenda ozimbibwa n'okusinziira ku pulaani y'ekifo kino n'obeera nga ssente yo ogiteekayo nga ddala olaba weeraga kubanga ekifo tulaba nga ekifo kinene ddala wabula ng'obwetaavu bwo bungi tulaba nga abayizi owezezza abayizi bangi essomero lino waakamala nalyo ebbanga ki mu kifo kino mwakawangaaliramu ebbanga ki ekifo kino ndowooza okuva covid we yaggulawo omulundi ogwokubiri tubadde weetuli wano tubadde weetuli nga tugenda mu maaso naye era nga lwaki tetukuze nnyo okusoomooza okwo kwe tubadde tulina nti tewaliwo kukola ssente tetuliwo nnyo nti tuli mu kunoonya magoba wabula tubaddewo okwagala okuyamba ku bantu ono omuyizi ali wano azze kulaba ku banne oba naye muyizi lwakuba nti akyali mupya tanafuna uniform naye nga very soon ajja kufuna uniform abeere nga naye afaanana ng'abayizi abali ku ssomero olowooza nga mmwe abavaayo ne muyamba biki ebisinga okubakaluubiriza ennyo mu mbeera y'okuyamba kyolaba nti singa omuzira kisabeera kikukwatiddeko kiba kisobola okukwanguyiza omulimu guno abavaayo okuyamba tubali tetunnabafuna nnyo abaavuddeyo mu ngeri ennene gye twetaaga abantu betubadde twakafuna be bantu ababadde abantu aba bulijjo ng'omuntu bw'ajja n'agamba musumba ngenda kugulira akawunga najja n'aleeta akawunga abaana ne bafuna obuugi ne bafuna emmere naye tubali tetunnafunayo muyambi ng'ajja mu ngeri ennene aga nti ngenda bazimbirayo buloko abo tubali tetunnabafuna naye nga tukkiriza Katonda era tusaba Katonda nti nga bwe tuvuddeyo abalabi b'omukutu guno nsobola okulaba n'ogamba nti nja kujja leero nga nsobola okuyimirira n'essomero lino okulabika nti tuyamba abantu mu kitundu kyaffe. Ate nsuubira omulabi asobola okusalawo n'ogamba nti nze nonzeeyo omwana bw'ati ngenda mmusasulanga ssente mu kifo ekyo nze oba buli ttaamu ngenda muweerangayo $10,000 ye abeere nga ssente ezo ziyamba ku ssomero eryo ekyo ekintu kisobola okukola mu ssomero lino ekyo nakyo kisobolera ddala okukola kubanga ekimu ku kyendabye mu masomero ekimu ku bikaluubiriza oba weetaaga abasomesa ate abasomesa abalungi beetaaga okusasula ssente senga tuba tufunyeyo abantu bwe bato nga baleeta ssente omanya nti ojja kusobola okumiitinga obwetaavu obw'abasomesa ofune abasomesa abalungi ate ng'obasasula bulungi baba bajja kusobola okusomesa abaana nga basomesa bulungi so kati obwetaavu bwe buto obw'essente omuntu nga ali continuous like tamuli ng'alina kyasobola okuleeta kiba kijja tuyambira ddala ku basomesa ofuna abasomesa abalungi abaana baffe ne basoma abaana ba wano ne basoma bulungi abaana basoma tulina abasomesa baffe balungi babasomeseza ddala bulungi abaana bawandiika bulungi abaana boogera oluzungu abaana baffe bava wano ne bagenda mu masomero amalala ne bakola interview ne bayita bulungi okitegeera naye kati olw'embeera enzibu olabika nga n'abasomesa bakaluubirirwa. Essomero lino liva ku kiraasi ky'okutuuka ku kiraasi? Tuva ku kiraasi tuva ku nursery paka ku P4 tubadde tukyakoma. Mubadde mukyakoma. Okay, omulabi waffe wa Spotlight News Media tusaba okubeera nti obuyambi buno osobola okubutuusa kuba kye tumaze n'okuzuula wano gye mulimu abaana abamu abava mu maka nga ekyokulya kizibu ddala wabula ng'ate buli wafuna ekyokulya ku ssomero kimuwaliriza okubeera nga ku ssomero ajja gy'asanga ekyokulya olw'ensonga nti ewaka takirabako kati mu mbeera eno kirooto ki ky'olina mu maaso okulaba ng'okyusa ekitundu kino? Ekirooto kye nnyina okukyusa ekitundu kino ekisookera ddala ly'essomero nga lino bwe liba nga lizze nga weeriri okuyamba abaana ng'oggyeko ekyo mu ssomero lino tulowooza nti bwe kugenda mu maaso awo tetwagala kubeera nga
tuli kubya kusoma kwokka bino ebya academic wabula twaga tuteeka bino ku bintu ng'ebyemikono nti omwana ayise mu JS Junior School avaamu ng'alina ne skills endala asobola okukola engatto asobola okutunga asobola okubajja ebintu bwe bityo yesomero lye twagala kyekiro kyetuloote ekyo mu maaso so that nti abaana bano bwe baba bavudde mu ssomero baba nga basobola nabo n'okweyimirizaawo okukyusa obulamu bwabwe bangi bayinza okuba no mu Joy Junior School naye ne beesanga nga ng'okweyongera kumaliriza wana ayambiddwako ku bwereere wabula ate okweyongera nga kizibu naye ate bw'aba ayise wano naaba ng'avuddewo ng'ate ayinako ne skill nakyo kyamakulu nnyo ayinako kyayiza ayinako kyasobodde okuyiga n'ekyokubiri tulowooza nti mu holiday ng'omwo era senga tunaaba tusotize bulungi nga tufunye ebizimbe tuba tusobola n'okuleeta abazadde nabo ne babeerako nga balina engeri gye babeera skilled abazadde nga bakozesa ebibiina by'abaana kwegamba nga mu nnaku zino ez'okusoma nga mubeera ku baana wabula mu nnaku zino eza holiday nga tusobola okukozesa ekifo kino kyennyini nga tuleeta abazadde ne bajja n'ofuna abayigiriza sabbuuni abayigiriza okukola ebizigo abayigiriza okukola ebintu ebya bulijjo so that nti n'abazadde bano embeera zaabwe za bulijjo nazo zisituka nabo babeere nga basobola okweyimirizaawo n'okulabirira abaana nga bali waka kuba ojja muyambira mu ssomero nga bw'oyogedde nti musomero aveeyo ng'alidde naye ng'ateeka jadda nga asanga nga embeera nzibu naye kati ate bw'obanga olina target nti totunuulidde baana bokka wabula ate nga n'omuzadde yennyini naye ng'olinako engeri gy'okolaki gy'otegeka okumuyamba awo abeera ajja kumanya omugaso gw'omwana lwaki asoma emirundi mingi tugenda ne tutunuulira abazadde nga okusoma kuno kubatamu okusinziira ku bo kye bali olowooza lwaki abazadde abamu batamibwa okusoma okusinziira ku bo kye bali kubanga waliwo okusoma naddala gavumenti kati kwereese kulaga nti kukwata ku bulamu obwa bulijjo kati nga gwe wano ku ssomero okukwata ku bulamu ddala obwa bulijjo matiriyo kigolaba wandyetaaze nga singa omuzira kisoolo abeera amukuleetedde n'otandika n'oyo asobola okukyusa abaana bano n'okusinziira ku kitundu kye bawangaliramu ebintu bye bakozesa ekyo yogedde nti abazadde abamu biki bye balaba ebibeetamye okusoma lwakuba twebaza mukama nti gavumenti kati etandise okukyusa eneereeta new curriculum naye kati okusoma kwaffe kwe twasoma emabega nti osoma chemistry osoma ebintu byotosobola kuteeka mu nkola mangu n'omuli n'amala senior 6 naye nga talina skill yonna okyegeera n'amala ng'atawaana naye kati tulowooza nti essomero nga lino senga tufuna obuyambi tulina ebintu bye tuyinza okutandika kati nga byalaani kompyuta bwe tuba tuzifunye ebintu bwe bityo nga abaana ng'oggyeko okubasomesa zino subjects eza bulijjo ng'ate tulina ebirala bye tuyinza okubateekamu obukugu obulala bwe tuyinza okubateekamu ebintu bye basobola okukola ebya bulijjo ekitegeera tulowooza pulaani nga tukoze wano efumbiro nga ddungi tulowooza okuteekawo bekare so that nti abaana bwe baba bazze basobola okubeekinga emigaati n'ava mu ssomero ng'ayiza okubeekinga emigaati ayiza okubeekinga keeke ayiza okukola ebintu ebya bulijjo kati bw'aba afulumye ebweru bino asobola okubikola ewaka n'afuna ekintu kyatandikirako ate bino wabeera ng'ayiza okukola nga keeke asobola n'okubeera nti asobola n'okukola keeki zennyini ezimwongerayo ku leve ebeereddako naaba nga yeyongerayo ku leve eddako so kati byebirowoozo ebyo byetukolaki bye tulina okulabika nti tukyusa ensi yaffe so sigamba nti abantu basome busomi SST mathematics naki si bibi ebyo naye ate omuntu yeetaagisa nnyo n'ebintu ebya bulijjo ebikwatikako byasobola okugenda n'akola nti ne bw'abeera tafunye mukisa gweyongerayo waggulu ng'olwedde bw'afuluma wano aliko ekintu kyasobola okugenda n'akola ki n'atandika omulabi waffe wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia tukyagenda mu maaso n'okukulaga essomero lino we tuli ekitundu ekiri mu Nansana ekitundu ekiri e Gganda mu Wakiso mu Myuka n'okulaba ngeri ki gye tuyinza okukwatamu abantu b'ekitundu kino tuli n'omusumba Thomas Serubiri ate nga musomesa nsuubira oli musomesera ndi musomesa omusomesa omukugu eyatunuuliranga ekitundu kye okukikulaakulanya alina kukizimbira ku musingi ogw'okusomesa abayizi kyayina ne mu pulaani okulaba ng'asomesa n'abazadde okubaako kye basobola okukola omulabi waffe wa Transmedia wamu ne Spotlight bw'obeera weetaaga okwogerako n'omukulu ono
osobola okutuuka no kusomera egganda oba okuyita ku mukutu ogwa Spotlight wamu ne Transmedia ku nnamba ezo zennyini ezibeerako okusobola okutuusa ku kitundu naawe n'okoma kubiraba bulabi na kubiwulirira wala wabula naye okwetuukirawo wennyini olabe wa wosobola okukwata okulaba ng'eggwanga eryawamu tulikulaakulanya. Gavumenti bingi byekoze naye ebimu ffe bannayuganda tulina okubeera nga tugikwasizaako okulaba nga tetutunuulira kutuyamba buyambi wabula naffe ffennyini tusobola okuyamba abantu bannaffe era osobola okulaba abayizi bano nti ne bw'oba ogambye nti abayizi bano ogenda bateekamu ssente eza yunifoomu kibeera kisobola okuyamba omuyizi kubanga omuyizi asoma bulungi nnyo ng'alaba ali mu yunifoomu nga banne wabula wabeera nga ye tali mu yunifoomu ayambadde bibye nga banne bambadde yunifoomu ye ali muzize engoye ez'ewaka nakyo kino ekintu kisobola okukyankalanya omuntu obwongo. Tugenda kukuwummuzaamuko olw'ekire ky'enkuba kyetulaba ekigenda mu maaso n'okufudemba wabula omulabi wa Spotlight wamu ne Transmedia twagala omukulu Sserubiri obeereko akagambo k'oyinza okulekera owa Spotlight wamu ne Transmedia ku kirooto kyo. Tugenda kubeera nga tujja tukulambuza essomero lino tugenda kubeera nga tuligoberera step by step okulaba wawe liri wawe twagala lituuke ne oyo yennyini anaaba ayagadde otukwasizaako wawaayagala okutuyambako. Omulabi wa Transmedia wamu ne Spotlight kagambo ki ak'enjawulo owandiyagadde okumulekera nga tugenda okusiiba? Omulabi okusooka njagala kubeebaza okubeera nti we muli ku mukutu mulaba ate mufolowinga ate era na bulijjo okulabika nti mwagala okuyamba okusapootinga so ekyo nkizooka okukibeebaliza era mbazaamu amaanyi nti Katonda Bayibuli egamba nti ayamba omwavu aba awoze Katonda ebbanja bw'oyamba omuntu ng'ali mu mbeera embi oba omuwoza ebbanja so mbasaba nti ekyokuyamba mugulewo emitima gyammwe mubeere nga musobola okulabika nti mukwatirako ku baana baffe tusobole okukyusa eggwanga tusobole okukyusa ekitundu ne Katonda ajjabbawo omukisa ekyo nkimanyi nti Katonda bw'oyimirira n'okola n'oterowoozaako wekka n'otandika okulowooza ne ku balala okuyamba abalala Katonda akuviirayo nakolera ebitundu. So njagala kubeebaza mwebale nnyo okutulaba olunaku n'olwaleero Mukama abawe omukisa tujja kudda nate twongere okubalaga biki bye tutuuseeko tujja kusanyuka nnyo nga mwongedde okuyimirira naffe okutusapootinga ku mulimu guno ogw'okukyusa ekitundu kyaffe n'ogw'okuyamba emiti emito. Mukama abawe omukisa. Amiina. Omulabi waffe owa Transmedia wamu ne Spotlight News Media akatambi kano wooba okafunye tokeesigaliza osobola okusharinga subscribinga tuusa ku oyo omuntu obubaka buno asobole okutegeera nti wakyaliyo abantu abeetaaga okuyambibwa era tugenda kubeera nga tukulaga vidiyo ez'enjawulo ezikwata ku ssomero lino tugenda kukulambuzaako ne mu bibiina ebyo mu bitundu ebiddako eri ekkanisa eri mu kuzimbibwa yezadde ebirabo bino ebyokulaba nti abaana bano bayambibwa obutakoma ku kigambo kyokka wabula n'okukwata ku bulamu bw'abantu. Sigadde nze Kizza Peter ku Transmedia awamu ne Spotlight News Media. Enkuba erezzeemu okubikola.